Tubasaniriza kugulira essava ery'olwaliro luno. Eggulire essava ery'olwaliro luno ligenda kuva mu space. Okubabbirako akatono, njagala okubamatiriza nti ensi kwe tuli y'emu ku bufukunya bw'ensi eziri mu bbanga awo ezeebonga, era ng'ensi eno kwe tuli teri emu yokka mu space, nnyingi nnyo ezeebongera mu bbanga awo. Era nga n'enjuba eyo gye mulaba mu bbanga y'emu ku njuba akafukunya eziri mu bbanga awo, nga waliwo nnyingi ezigisinga obunene naye nga tetusobola kuziraba olw'okuba zitwesudde ebbanga eriwerako. Omulundi guno njagala okubabbirako ku nteekateeka ezikoleddwa abakugu okulaba nga bazimba ekizungirizi ekinaasobola okutujja ku nsi eno kwe tuli, okututambuza okutuusa ku nsi ezeesudde oba ezikwetaagisa okutambulira emyaka 4 n'ekitundu ng'oddukira ku misinde gy'ekitangaala okusobola okutuukayo. Ekyo ekyogerwako oba ekiteesebwako abakugu kyefaananyizibwa n'ekyo ekyatuuka ku bantu bwe batandika okusaasaanira ensi yonna nga bava gye baali ne bagenda nga basaasaana ebitundu eby'enjawulo okwetooloola ensi yonna. Ekimu ku bikyewuunyisa na buli kati y'engeri abantu gye basomokamu ennyanja Pacific Ocean okusaasaanira yonna gye basaasaanira. Kino kyatandika emyaka 8 egiyise awo nga mu mwaka 1200 nga Kristo nava kuzaalibwa. Abantu abaaliko ababeera ku lukalu olumanyiddwa nga Asia baasiyagguka olugendo nga basaabala ennyanja nga banoonya okuvumbula era okugenda okukakkana nga bagudde ku kizinga ekimanyiddwa kati nga Taiwan. Okuva ku mulundi ogwo n'obuvumbuzi obwali butuuseewo, mpola mpola bwatandika okuleetawo enkola ey'okutambulira ku maato nga bagenda bavumbula kazinga ku kazinga, mu ngeri eyo abantu ne basaasaana. Abavumbuzi abasooka baavumbula ebizinga nga Fiji n'ebirala bingi nnyo mu Pacific Ocean, naye ku mundi guno gyatwebuuze kiki ekigenda okuvumbulwa oba nsi ki oba bizinga ki ebigenda okuvumbulwa ku mulembe guno ogulabika nti amagezi geeyongedde. Abakugu mu by'obwengula bamaze okukakasa emmunyeenye eziwera ddala 381 era nga ezo bamaze okukakasa nti zifaana ddala ensi kwe tuli. Okutwalira awamu nga 110 zikakasibwa nti ziri ku bunene obwenkanankana ng'ensi zino kwe tuli ezeebongera ku njuba eno gye tulabako, naye nga zo zirina enjuba zaazo ez'enjawulo ezeesudde. Newaakubadde nga galaxy eziri mu Bwengula awo tezinaba kumanyika muwendo, naye bakakasa nti galaxy emu yokka ffe mwe tuli mulimu ensi enene ddala ng'eyaffe n'okusingawo nga zikunuukiriza mu biliyoni 9. Mu ezo balabamu ensi ezaalibadde n'obulamu ng'obuli kuno nga zirina oxygen n'amazzi ezimanyiddwa nga Alpha Centauris, naye nga okutuukayo weetaaga okutambula olugendo ng'oddukira ku misinde gy'ekitangaala nga kikwetaagisa emyaka 4 n'ekitundu okutuukayo. Alpha Centauri A nene ddala okusinga n'enjuba yaffe eno gye tulabako, ate nga Alpha Centauri B yo ntonoko okusinga ku Alpha Centauri A. Ekibinja ky'abakugu abasoma eby'omubbanga nga kiva mu Bulaaya ku ssaawa eno nga kigumbye mu kire kinoonyereza ku by'omu Bwengula, kiriko ensi ze kirengera mu Bwengula ezeetooloola emmunyeenye ennene ddala esinga n'enjuba eno eyaffe nga zigyetooloola mu ngeri y'emu ng'ensi yaffe bwe yeetooloola enjuba, ekikakasa nti ensi ezo ziriko obulamu. Mu ngeri y'emu zirengeramu ku nsi ezeetooloola emmunyeenye eyo nga zigita ddala kumpi nnyo era nga zirina ebbugumo lye twaligezezza ku Mercury eyita okumpi n'enjuba ffe gye tumanyi wano mu solar system. Tebakomaawo balengera ensi eziriko agayanja n'olukalu naye nga ziri bunaayira ddala era ng'okutuukayo ly'ebbanga eryo lyonna kubuuliddeko. Okuteebereza okwo kwe kuteebereza kwa science okwakolebwa mu ngeri y'emu nga bazannya firimu emanyiddwa nga Avatar, eyogerwako ng'ensi eriko ebitonde ebyefaananyizako ebiri ku nsi kuno naye nga byanjawulomuko. Abakugu bagamba nti mu mwaka 2054 ensi ejja kuba erumbiddwa era ng'eyolekedde okusaanyizibwawo obutonde bwayo. Mu ngeri eyo
abakugu bali mu kuyiiya ekizungirizi ekinaasobola okusengula abamu ku bantu bagende basenge ku nsi empya bwe gye bana baba bazuddeeyo mu Bwengula. Ekyebuuzibwa nti ddala ekifo ekifaanana bwe kityo gye kiri okuliraana ensi kwe tuli. Omutawaana gwe gwe balabye ku nsi zino Alpha Centauri bagamba nti ensi zino bwe ziba zeetooloola enjuba yaazo kiraga nti ziba ku buwanvu bwe bumu ne Saturn bw'ebeeramu nga yeetooloola enjuba yaffe eno gye tulabako. N'olw'ensonga eno ekyo kireetera abakugu obutalowooza nnyo ku munyeenye oba ogisimbako essira olw'okubanga kirowoozebwa nti teriiko bulamu. Mu ngeri y'emu abakugu balengerayo ensi endala emanyiddwa nga Kapere 16 eyeetooloola emmunyeenye ebbiri ezaakanga enjuba mu ngeri y'emu nazo nga zigyetooloola. Abakugu nga bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza bavumbuddeyo ensi endala gye batuumye Proxima Centauri. Proxima Centauri B eno eriko olwazi oba ettaka erifaanana ng'ensi yaffe eno kwe tuli era nga kisuubirwa nti eriko ne oxygen omuntu gw'asobola okussa awamu n'amazzi. Ogatteko okuba nti obunene bwayo esingako katono ku nsi kumpi 1/10. Si ekyo kyokka naye yeetoloola enjuba yaayo mu kitundu oba mu buwanvu bwe waliise nti busobola okubeeramu obulamu. Kigitwalira ennaku 11 okwetooloola enjuba yaayo era nga kirowoozebwa nti obuwanvu bw'erimu amazzi, oxygen n'ebiramu bisobola okubeerawo. Ekikyabobbi abakugu omutwe y'enjuba ew'ekitangaala ensi eyo okubeera nga nkambwe era ng'esindika ennimi z'omuliro ezirabika nti zigituukako ne ziba nga zisobola okutta buli kiramu ekiba kigisemberedde. Ekizibu ekirala ekirengerwa ku nsi eyo egambibwa nti erina olukalu n'ennyanja wadde nga yeetooloolera mu kitundu ekitegambibwa nti kirimu obulamu naye eri kumpi nnyo okusinga ensi yaffe eno kwe tuli ng'era bw'ogeraageranya obuwanvu bw'ensi yaffe kwe tuli n'ensi eyo okiraba nti egiriraanye ebitundu 21 ku buli 100 ekirowoozesa abakugu nti ebbugumu erigiriko lingi nnyo. Bakakasa nti olwokubanga ensi eyo teyeetooloola nga yaffe kirabika okuba nti kizibu nnyo okubeerako n'amasannyalaze nga ge tulina kuno. Kirowoozebwa nti omuntu asenze ku nsi eyo aba n'ebbugumu lingi emirundi 10 okusinga ffe tulina ku nsi kuno. Bw'ogattako okuba nti enneetooloola gye yeetooloolamu si y'emu n'eyaffe kitegeeza nti eba teri seasons za nkuba oba winter oba summer. Okwetooloola kw'ensi kwe tuli okuleetawo ekiro n'emisana obudde okukya n'obudde okuziba kireetera obulamu okuba nti butambula era ng'ekyo kintu kinene nnyo kikikola mu kubeerawo kw'omuntu ku nsi kuno. Ensi eno eyakavumbulwa eraga nti ekitundu kyayo ekimu kibeera mu musana ate ekitundu ekirala ne kibeera mu kiro ekigireetera okubuguma ennyo oludda olumu oba okunnyogoga ennyo oluuyi olulala. Jjukira nti ensi kwe tuli katonyeze butonyeze era ng'emu ku butonyeze obwo bw'olaba mu bbanga ng'ensi nnyingi eziri waggulu awo era ng'ebintu ebyewuunyisa bingi nnyo Katonda bye yatonda mu bbanga awo. Mu byo nga mwe muli n'ensi Katonda ze yatonda nga bw'ozibeerako olaba enjuba 2 omulundi gumu. Ekizibu ekiri ku bizungirizo ebifuma kati kiri nti si byesimbu era nga n'emisinde kuyitambulira mitono ddala okusinziira ku buwanvu obuli mu bbanga awo. Kibyetaagisa okuba nga bifuddukira ku misinde gya mitwalo 2.1 gya kilomita buli ssaawa okusobola okufuluma amaanyi g'ensi. Ekizungirizo okusobola okukola ekyo kikiraagisa okutikka amafuta agakisinga okuzitowa emirundi 15 okusobola okufulumira ku misinde egyo nga bw'okiraba. Okunoonyereza okwakolebwa abakugu
okulaga nti singa oba osindisa ekizungirizo ekyo kyolekera ensi eyo gye twogerako kiba kikitaagisa okutambulira emyaka 9 okusinziira ku tekinologi aliwo kati. Era nga amafuta gekyetaaga ne bw'okunganya amafuta gonna agali ku nsi yonna weesanga tigamala. Nga bwe kiri nti buli lunaku olukya amagezi ga sayansi geeyongera, abakugu basobodde okuvumbulayo yingini ezisakozesa amafuta ga bulijjo ezigenda okuba nga zeeyambisa amaanyi ag'enjawulo okusobola okutambuza ekizungirizo ekyo ku misinde egyayiriire. Naye era wadde zidduka nnyo era nga za mulembe, tezisuubirwa kuba nti zinaatuusa omuntu omulamu aliwo kati ku nsi endagaanyi. Abakugu era balina ekirowoozo ky'okuteeka amaanyi ga nuclear pipes sobola okusindika ekizungirizo ku maanyi ne ku sipiidi empitirivu okulaba nti kikendeeza ku budde obwaleetaagisiza okutuwa ku nsi eyo. Mu myaka gye7 abakugu abalwa mu biseera ebyo baagezako okukola ebizungirizo ebifaananako bwe bityo nga byali byakwetikka amafuta liitaazi 2.2 liddukire ku misinde egirowoozebwa okuba nti gyalibadde 1/10 okusinziira ku misinde gy'ekitangaala. Ekigendererwa mu kyokwali okusindika ekizungirizo ekyo kigende kikyalire mu nnyenyi ezimu kuzituliraanye okugeza nga Saturn okusaba nti zikituukako mu myaka egitasukka 5. Mu ntegeka endala mwe mwali okukozesa amaanyi ga sola agasuubirwa nti gaali gasobola okutwala ekizungirizi ku misinde egisinga ku egyo egiriwo kati. Oba okukozesa amaanyi g'enjuba nga gayambibwako kibuyagawo mu Bwengula. Eggulire essava erwalero luno okuva mu Bwengula bwe lityo birigenze. Amanya nga bulijjo ndi Bbaale Aloysius muzee wa kazi. Baagaliza olunaku olulungi tova ku mukutu toosubwa eriddako lijja okuwulira ku nsindali ez'akavumbulwa. Tuvaawo tukuwulire n'ennyanga ensi yaffe mwerekedde ejja okugisaanyaawo gye bujjako eyo naye ngeri byakutuwa ku bazzukulu b'abazzukulu baffe.